Oli ku Bokati TV. Lero enkya Naruli. Bokati TV. Bad news is everyone that is a potential victim. But the good news is everyone that is a potential solution. Sensitize the masses to sanitize. Keep a social distance on quarantine. Stop! Okay, buterevu oli ku Bokati TV nkubuza ko eno gyosinzira okuba mpozi ngate otuwuliriza gigenda gitya ng'omukulembeze kibeera kibi nnyo okubeera nti obeerawo nenga tolina bo inspiringa kukugoberera bakufollowinga naye ng'omukulembeze Bobi Wine simanyi oba ye kirabo kyava wa Katonda simanyi kiki kubanga buli muntu amwenyumirizaamu ensi tubabye bu videos bungi oluyimba luno oluyayimba olw'ekirwadde ky'aba China ensi nyingi nnyo zajja ziruddamu twalaba abanyarwanda baluddamu twalaba abajamaika baali mu studio mu radio zaabwe nga balukola mayimu bakola batya kati ate ne wano abaana nitubalaba aba northern nga nabo baluzzeemu kati abasinze okumpangula be baana bana abalenzi bana abaana bato njagala olabe kati kyenjagala rewinding obulamu bwa Bobi Wine ne Nubian Li nga bazzeeyo mu myaka 5 n'emyaka 4 obo buli wine kati be benkuleetera nga bali oba tuzite dry rehearsals nga tebanayingira studio njagala nawo balabe akabalaza ke batuddeko kafaananamu nga akafaya base waneeno ekamuukya bandibanga abaana bano ekintu kino bazenga bakiwoomingira nabo bakiseetingira balabe olabe Nubian Li nga akikuba ne Bobi Wine mukayimba kannyini kano ak'ekirwadde kino ekyasenyiga w'aba China olabe ugambe nti mbutuufu Uganda erina ebitone. Bad news is everyone that is a potential victim. But the good news is everyone that is a potential solution. Sensitize the masses to sanitize. Keep a social distance on quarantine. Stop! The coronavirus is sweeping all the mankind. Everybody must be alert. It's a global pandemic. Can never take for granted. Everybody must be alert. It's a matter of life. We can never take for granted. Discipline and personal hygiene and make sure regularly wash your hands, keep a social distance from everyone, report anything like a symptom, serious fever is a symptom, dry cough is a symptom, a jumble is a symptom, itching and do the symptom, wafuna burate, tobu sigalandi, wejamu atanarala, bela no moya wegwanga, labila mu Italy, abasinga wafude. Okukwewala kisinga kona bajanjaba. The coronavirus is sweeping off the mankind. Everybody must be alert. It's a global pandemic. Can never take for granted. Everybody must be alert. It's a matter of life. We can never take for granted. The coronavirus is sweeping off the mankind. Everybody must be alert. Ebaana mbawulidde abaffe gwe muyimbi ali eyo ng'oyimba nenge ennyimba zo abaana tebasobola wadde n'ogegenyamu akagambo mukoze ennyimba nnyingi naye abaana abakadde tekuliko n'omu asobola vayole agamba mubuuza gundi ayimba luyimba ki n'ennamba y'essimu abaana abato tebagitegeera kabeere nze omukulu ojja kugimbuuza ekituufu kirindi nga sigimanyi ennamba y'essimu owa mutwe gwange gwe munafu nziraga simanyi tupa ku Bokati TV. Oli ku Bokati TV. Lero enkya Naruli. Bokati TV.